abamu si batuufu naye okwewala singa twakola tuti ng'omuntu oyo atudduseeko tutambule n'abantu abaffe kuno kubaddeko atakimanyi nti parliament yayise etteeka nti omubaka wa parliament bw'amala omwaka gumu mu parliament asobola okukyuka nadda mu kibiina kye mwe yali oba nadda mu kibiina ekirala yadde nga yagendera ku kaadi ndala ekyo wabaddewo abatakimanyi mukikoleko save ekyo kituufu olwekyo kyembasaba baganda bange ti Ssegirinya wammwe wendi nnyo era mbasaba mumbeereremu tulabenga olutalo luno lwe tutandise tuluggusa ayi tujja kuluggusa because ewali Katonda tewali kirema era Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba ti struggle yaffe twagikwasa omukama Katonda yaba agigaidinga. That's why buli lutalo lwonna olujja nga lujja okulumbagana president waffe lujja okuleeta embeera ey'okubeera nga lusaanyaawo people power tewali lutalo luyitawo olw'ensonga people power erimu Katonda. Mwebuuze Mabirizi yafa kati twalabye abuukidde bya Owini Ddolo bamwapuruvinze kutya okubeera chief judge ndozo olengera kati Mabirizi bino yabivuddeko dda ffe entale ezaffe tulina omukisa ti Katonda yazirwana kati Mabirizi yapadde dda n'ebirala kubanga buli budde abeera aloopa gwani Mabirizi yali akanza abantu nga balowooza nti ali ku kituufu nedda nejjawo nembaga nti Mabirizi ensonga zaalina ziri baseless tezirina mulamwa tezirina gye zigenda era abamutuma bennyini bama ne bamugamba nti ekintu kigenda tumegga kiveemu. Mabirizi yadduka nakatunoonya munoonya nti Mabirizi aliwa onza n'okugamba nti yafa mu Uganda taliimu nenga Mabirizi mwali kati yapadde dda na birala kino kyamulemeredde ago ge bayita amaanyi g'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Tewali muntu yenna agenda kulwana lutalo awangule Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingira ekintu kino ng'alina amaanyi g'abantu aliko amaanyi ag'enjawulo agajja gamugayidinga okulabanga atuuka wano watuuse. Mumukubemu akafaananyi entalo mmeka ezize nga zirumbagana pulezidenti waffe entalo nnyingi nnyo bafumbye kino bafumbye kiri baleese kino baleese kiri n'ebyo byonna bye baleese byonna biganye. Lwaki? Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yasalawo okukola kwe kusirika naye mu kusirika Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mwawangulidde. Honorable genda maaso n'okusirika gwe genda maaso ng'okola ebizimba bya Uganda genda maaso ng'otusakira genda maaso ng'otupulaningira kubuulira at the end engule ojja gitwambaza because otubeereddewo nnyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mulina okukimanya nti ku mulundi guno twafunye opposition yentuufu kubanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bamukoze bingi nnyo nga nammwe mubiraba nabanga tasobola kwetaaya nabanga ne bategeera obutegeezi nti alina waalaga bazingako ekyo kikulaga nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gavumenti eno emutya nnyo kyovala bamuterawo buli muziziko bafumbye buli kintu kyonna bamuteekako embeera mujjukira bulungi nnyo Arua nga baagala bamuttira Arua ne bamuteekako n'emmundu ne mulowooza emmundu ezo ze baateeka ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu zaddawa bali bataddewo embeera Honorable Kyagulanyi ayina emmundu era emmundu ezo ne bagamba bamutute mu General Court Martial abamutwala bennyini bamala ne bagamba nti ate mu General Court Martial katumugjeyo ne bamugjeyo bo bennyini nga tewali n'abakase bo bennyini mu General Court Martial bo bennyini ne bamugjayo. Ekyo mukimanyi bulungi nnyo abali ku the updates online page. Naye mwe mulowooza emmundu ezo zaalagawa mwe mulowooza emisango gye bazenga bateeka ku pulezidenti waffe giggwerawa kati bajja ne beesiba ku guno gwa OTT nagwo gwennyini gubamezze mula kati beebuzaabuza bagusindise mu constitutional court. Kitegeeza ki nti ebintu bino byonna babireeta kutudivertinga kutujja ku mulamwa naye tetujja kuzikiza tujja kulwana paka ku muntu asembayo. N'olwekyo mbasuubula nga mbategeeza Ssegirinya mumbeereremu nja kubaweereza nja bakolera obukozi bwange mubumanyi obuweereza bwange mubumanyi waliwo n'abanyooma naye never judge a book according to its cover. Judge a book nga omaze okubikula munda n'olaba but never judge a book according to its cover. Ekyo kyembasaba abantu bajajinga nnyo ekitabo nga bakirabidde kungulu naye oyinza okiraba kungulu nga akaliba kakadde nnyo naye n'okibikula munda nga kirimu amakulu. Ssegirinya Muhammad abamu banyooma olwa haiti yange abamu banyooma olw'embeera zange abamu banyooma olw'entunula yange abamu banyooma olw'embeera zange naye Ssegirinya Muhammad ndi musajja mukozi mbabuulira ndi musajja muweereza w'abantu. Nsaba mungezese mumpe ekifo ky'obubaka bwa parliament munteekeko amaaso mulabe Ssegirinya kyagenda okukola nga member of parliament owa Kawempe North. N'olwekyo njagala
ekyo nkibasabye nga bannakawempe kibasabye nga abantu abawagizi bange ate mugende maaso n'okunsupportinga sijja kuzikiza nja kubaweereza paka ku muntu asembayo ekyo mbabuulira ninze vetting process yokka gye nninze yokka mbabuulira nze ebintu ebyange mbikwasa Mukama Katonda era mmanyi nti nja kuwangula. That's why Segirinya buli wembeera nze sobola kwebaka nga sisabye. Omusajja gwe bayita Napoleon Bonaparte yagamba a state without religion is like a vessel without compass. Owa mukiraba nti ensi etaliimu kukkiriza etaliimu ddiini ebanga ekinaala ekitamanyi gye kiraga. Kakati Segirinya nyina okukkiriza mu mutima gwange mulimu essaala mu mutima gwange nkulembeza Katonda era mbabuulira mazima Segirinya Muhammad nja kubaweereza nga ndi mubaka wa parliament. Empapula nzijjeeyo tewakyaliwo kubuusabuusa kwonna awo wenzija era wensibidde bannange abaagala okubeera nga bavuganye nange sibalinaako mutawaana because tewali kifo feno kyetugamba nti muntu solo candidate from people power siwe tuli mu people power mulimu okuvuganya mu people power mulimu okuvetinga eyo process yonna ekuyamba okubeera ng'otuuka w'olina okutuuka because era twewala nnyo okulonda abantu abatagenda kukola twewala nnyo okulonda abantu abatagenda kuweereza abantu. That's why Mr. Update wammwe mbaddewo nnyo era mbasaba mumbeereremu sijja balyamu lukwe nja kubaweereza mu mbeera yonna ewatali kuzikiza mbabuulira mazima bw'obanga weetaaga omuntu agenda okukuweereza nga weetaaga omuntu agenda okukyusa services eri omuntu wa wansi Segirinya Muhammad ye answer ekyo kyembasaba abali ku the Updates online page. Nolwekyo abamu mubadde mulowooza ti Segirinya abeera mu lwali abeera muki abantu abalowooza nnyo nti nsaaga nnyo naye ekimu bwe mbanga oluusi mbaweereza nentekamu olwali waliwo kye bayita approach yange bwe mba mpeereza abantu nga tuli wano mu live saagala nnyo kubabbowa naye abantu abasinga bagenda bagamba Segirinya is a comedian. Siri comedian. Segirinya just nyumirwa nnyo okumalako abantu stress bwe mbanga njogera ebintu byange kuba n'omuntu ayogera ebibozibozi nga tebikutuka naye oluusi tanyuma kinyuma nnyo omuntu okwogera ebintu naye nga ayina ekintu kyateeka mu bantu ekintu kye mutajja kwerabira. Nze ebbanga lyonna n'ebintu byenze nnwanirira abantu abasinga bagenda balowooza nti Katemba nagenda ku parliament nga neekalakaasa ku musolo gwa TV. Abantu abasinga balowooza Katemba naye omusolo gwe neekalakaasaako bannayuganda kasaba taneegattako yensonga lwaki walaba nga baleeta social media taxi. Manyi wa M7 kasita aleeta ekintu ne mutakiteekako maanyi ne mukireka ne kiyitawo ng'enkyaleeta ekirala. TV ezo ze nali neekalakaasaako omulamwa gwe naliko gwali mutuufu ne bannayuganda bataneegattako ne nnumbawo ku parliament. Segirinya nze mukikwatagana okuyiwawo omubiri ekyo mukimanyi nkisobola. Nolwekyo kyensaba bannakawempe mumbeereremu. Nebaza abaana abatula ku kitebe kya people power. Abaana abatula ku kitebe kya people power wano Babeka Kalyango, Sky Soldier, baganda baffe ba Bobby Yanga, baganda baffe ba Geno Pondo, Geno Sauda, Bafulaga Leiza Dennis City. Abaana bonna ebitundu kirana ku buli 10 ku people power headquarters bagamba Segirinya ajja okusobola okubeera nga atuusa demand zaffe. Segirinya ajja okusobola okubeera nga atubeereramu. Nolwekyo abaana abatula ku kitebe kya people power musimaina bwe nnyinza kubeebaza nfukamidde mu mutima mwebale nnyo mwebalire ddala mumbeereddemu nnyo munjagadde nnyo mumbeereddemu nnyo batule muli mumbeereddemu nnyo munjagadde nnyo munkoledde buli kintu kyonna abaana abatula ku kitebe kya people power bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala abaana batula ku kitebe kya people power musimaina bwe nnyinza kubeebaza ba Bobby Yanga ba Dennis City abaana banzikiririzamu ne bangamba nti Segirinya mu kusooka twali tumanyi tulifuna omuntu alinga ggwe ne kati tulumba struggle nga tumanyi nti Segirinya gyali abaana abo katebakyatya kubanga akimanyi banaamukuba Segirinya agenda kubeerawo bwe banaamusiba Segirinya agenda kubeerawo aba abaana bambi mbeebaza nnyo ba Dennis City ba Bobby Yanga ba Sauda Madada Edi Mutwe oyo Edi Mutwandi munnyo ba Selector Devi abo bonna abaana bonna bandimu baga nti mbutuufu Segirinya Muhammad yasaanidde okubeera fulaga beyala wa Kawempe North. Mwebale nnyo mwebalire ddala abaana batulaawo ku people power kubanga abaana nabo basalawo kinene nnyo ku muntu kigo balabanga naasobola okubeera nga lwanira omuntu wa wansi
nolwekyo mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala kumbeereramu nange sijja kubavaamu kubanga muyimiridde nange ebbanga lyonna omanyi mu bukulembeze buno bwe tubeeramu abantu batunuulira nnyo omuntu omuntu ono agenda kukola ki ng'awangudde tulina ababaka bangi nnyo bemwasindika mu parliament nga mumanyi bagenda kukola nnyo naye nga batuukayo mu parliament ne basirika nze Ssegirinya am just a road councillor naye njagala mumpeeyo ababaka 10 mu parliament mulimu ababaka 433 naye ababaka bameka bemulabanga basobodde okulwanirira abantu baabwe mu mbeera yonna okwenkana Ssegirinya batono nze nalye entoloko ne banga Ssegirinya singojja ne weesimba eno nalye embaale ne banga kale Ssegirinya singojja eno mbeere Masaka ne banga singojja eno ne baga nti ate sijja kutalaatala nina kubeera wamu kuba abantu babeerako ne bandaba bintu ebyange sibikolera mu musana bintu ebyange mbikolera mu lujjudde ng'ensi yonna eraba oba okiraba ensi yonna ng'eraba mujjukira during COVID-19 kalantini nga abantu bonna bali waka nga Ssegirinya nzija kuno nembalajanira enjala eri mukutta abantu beeri banange mu nnyambe ne mumpa obuwunga nembutwalayo abantu abali bali ebiwata eri ekasubi ne mumpa obuwunga nembutwalayo omuntu atalina mutima gwa ggwanga ebyo ebintu musobola okubimuwa n'abibba twakwata emmere ne tugiwa gavumenti y'eggwanga Uganda egisapurayinga abantu abali bafa enjala mu COVID-19 gavumenti emmere n'egibba naye mwe mukimanye emmere gye twakuŋŋaanya wano ku peegi yange ya Mr. Update emmere yonna yatuuka ku bantu ekyo temukyewuunya nti ddala Ssegirinya ayina kye bayita spirit of nationalism. It is very fundamental in service delivery. Let me repeat this statement. Spirit of nationalism is very fundamental in service delivery, respectively. Nolwekyo omuntu atalina spirit of nationalism ne bw'omugaa nti genda otwalira abantu beewa emmere asobola okugaana okugitwalayo ne bafa enjala ne Ssegirinya Muhammad nyina spirit of nationalism seewaana bwewaanyi ekyo kyange Katonda yakintondera mbeerawo nnyo ku muntu wa wansi nolwekyo kyembasaba mu mbeereremu abasinga munjagala majority munjagala bambi ate era tosobola kubeera mu society ng'abantu bonna bakwagala tekisoboka era mu society mwe tubeera osangamu abakwagala n'abatakwagala naye abatakwagala obakola otya tobawalana nabo bakwane obategeeze badde ku sayidiyo kubanga omuntu atakwagala aye towalana muwalane ayinza okubanga takwagala nga waliwo propaganda gwe bakuteekako n'omunyonyo naga kale Ssegirinya bulijjo sikwagala ne leero nkwagadde bulijjo kyogamba oli bwoti kale bulijjo bakuŋŋambako birala Ssegirinya bulijjo bakuŋŋambako birala oba okiraba kyengezaako bagamba Ssegirinya bulijjo oli bwotyo nolwekyo abatali bakwano baffe tubakwane kyova olaba nti sisobola kubeera mu society abantu bonna nga banjagala naye n'abatanjagala nsaba mumpa akakisa mbannyonnyole uyizi Ssegirinya Muhammad osanga tunaagenda okukakkana nga mutegedde nti Ssegirinya ye muntu omutuufu asaanidde okubeera nga alipresentinga Kawempe North ku lukiiko olukulembera ekibuga Kampala ku lukiiko olwa member wa parliament olw'eggwanga Uganda because Ssegirinya ne mu kanso wano wembadde era nkoze toyinza kumbuusa maaso tosobola kumbuusa maaso nkoze bakansala tuli bakansala 32 ne bakansala 32 basobola okugamba nti bamenye ku lukiiko olukulembera ekibuga Kampala nga tobamanyi naye nga Ssegirinya ate yoyinza okubanga omumanyi lwaki lwa bukozi bwange nakulemera ku nsonga nze bwe nnemera ku nsonga ne bw'oleeta ki mba nnemeddeko ate era mbategeeza bannakawempa bagenda okunnonda ku bubaka bwa parliament nze bw'oba nnonze buli kye nnaakola nga nja sooka nkwebuuza ku mukama wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu because eyo yetulengerera y'entugga yaffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mutwalanga entugga erina obulago buwanvu bulengera wala esobola okumanya nti maaso eri waliyo danger nolwekyo entugga gye tulina mu leesi ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okuvuganya kuba pulezidenti w'eggwanga Uganda sina kyenja kukola mu Kawempe nga seebuuziza ku mukama wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu because oyo atulengerera naga nti wano Ssegirinya tambula booti wano tambula booti wano tambula booti wano tambula booti because mu buweereza bwonna olina okukkaanya nti olina okumanya nti waliwo akulembedde olutalo olina okumanya fada olina okumanya mukamaawo olutalo lwonna olutaliiko mukulembeze
olutaliiko leader terusobola kugguka. Omukulembeze waffe mu lutalo luno tuliko olugwa omwami Museveni is none other than Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yatukulembedde. Kitegeeza buli kye tugenda okukola tulina okubeera nga tumwebuuzaako obutava ku mulamwa. Bw'ova ku komanda ova ku order ya commander in chief oba otomedde. Lwekyo commander waffe in chief is none other than Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwekyo sebo mukama wange nkubuulira Honorable Kyagulanyi nja kubeera muwulize gy'oli ngera bwe mbadde omuwulize ebbanga lyonna. Nze akaluka ekyaddondo bwe kaatuuka nga bakama bange bonna be nali nabo by then bagenze ku side eya kantinti. Nze nagamba side genda byentuufu ye ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Since day one nzomu kubaali ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaluka ekyaddondo. Ekyensi yonna ekimanyi. Waliwo abantu abamu ababuukidde nga bazze funa kaadi bonga banoonya wini nedda. Ffe Honorable twatandika naye kuba ffe twamulamu mulamwa kuva dda. Kubanga Honorable ennyimba zokka zaayimba ebbanga lyonna nga revolutionary songs, nnyimba za nkyukakyuka, nga nnyimba za nkyukakyuka. Era nze ne mu kuyimba kwonna bwe babeereranga mu Battle of the Champions ne Bebe Cool, nze era nga ndi ku Kyagulanyi. Lwaki ennyimba ezo zituzaamu essuubi. Ebigambo bya Honorable Kyagulanyi ebirina mwoyo gwa ggwanga. Honorable Kyagulanyi yakolanga zicharity nakatazivangamu n'agenda eggulu n'agaba emifaliso nga mwegomba, n'agenda e Masaka n'agaba ebitanda nga mwegomba. Ng'ekyo kyokka nze Honorable Kyagulanyi nkimwagalako, okuddiza omuntu wa wansi. Abantu abasinga banne bwe batuuka mu bifo beerabira. Ne Honorable Kyagulanyi yaddiza omuntu wa wansi ng'akyalina muyimbi naye ng'ategeka show neggwa n'akwatako 10% ku ssente ze bamuleetedde, 10% ku ssente ze baleese mu Kivulu, n'agenda n'atwala ebitanda entoloko e Masaka, Arua, Eggulu. Ekyo mukimanya bali ku the April 9 page. N'olwekyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mwegomba nnyo okuva olwo nenzija nga ntambula naye okutuusa olwaleero lwafuuse ensonga era n'abanga yagenda okuluna eggwanga laffe Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannakawempe, mwebale kunjagala, mwebale kumbeereramu. Nange mbasuubiza obutabalimba, obutabajuza. Tujja kubaweereza paka ku muntu asembayo. Kembasaba nga mmaliriza abantu mwenna abaagala profile pic yange okugikozesa nga profile pic zammwe naye nga mugenda kukozesa yange, bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bangi mbala mugikozesezza naye n'abalala bakyajagala. Mbasaba kakifaananyi ngenda kibateerayo mukikozese nga profile pic oba ontaddeko ettaffaali. Oyinza okuba nga Segirinya tojja sobola muwa posters, oyinza okuba nga Segirinya tojja sobola mukubirayo bubbaana, naye bw'okozesa profile pic yange oba ontaddeko ettaffaali. Profile pic eyo eriko abantu babiri, eriko nze Segirinya mu kafaananyi akatono, ate ne kubeerako ne President wa Uganda ddako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kifaananyi ekinene. N'olwekyo oyinza okuba nga tojja sobola kukola ki kunkubirayo bubbaana, kusobola kumpaayo posters, naye bw'onkolera ekyo oba ontaddeko ettaffaali, because buli muntu alina following ye emufollowinga y'abantu 15,000. Bwe balaba profile pic eyo ng'ogitaddeko oba ontaddeko ettaffaali. Ate nammwe abali mu diaspora ng'olina mukwano gwene Uganda, mugambe mutulondere Segirinya Muhammad era oba ontaddeko ettaffaali, because campaign eno gye tuliko eya each one teach one tetujja kuzikiza.